Birabo nkuwe nkusabye ontunule mbuja stika tiki tiki mama Kamfurentone birabo nkuwe nkusabye ontunule mbuja stika tiki tiki baby Full time job when I come to you don't reject it mama when kugamba nti nkwagala I mean it don't hesitate sabompe ka chance I'll take you home I'm sure you not got it ready bobone sizene mikwano mpite Okay kale don't reject it vamwise mwana mlenzi Biswanka dakika ziri 15 ezake gadasa 12 z'olunaku olwaleero. How is each and everybody doing? Kasubire muri bulungi nnyo ddala sebabuuza ku bantu babene abawuliza ba Shabba serious emanduso kyanamwera katonze bbiri amanya bampita Biswanka kitegeera ndi musalifu okubanga negase ku anko wale yankonyeka nangamba nti sebo mukulu kati ogwanidde babulijjo kirabika sigwanidde nangamba sebo mukulu Biswanka ogwanidde okunsalako ku manduso nze asinze sebo oyo otya ndi fiti oli bulungi Biswanka asinga kola kye bisera byeddembe Biswanka era tewaba nnyo maanyi obeerawo bya studio mpola naluli nga tonnakubalaga nga sinakubalaga era saabanga nnyo na biseera bya ddembe buyiri bikyani ng'okola ki mwe nali nkolayo ku mafuta awo kaboda biki nabyo bwe bityo wavugako boda abo emitala mariya buwamawo abamumanyi baddengako kaboda awo yaya biki wasooka boda lolyokodda kutunda amafuta walinga kusunulira amafuta nga gwateekamu wa mirundi ebiri wasooka byasooka ne bitabuka nga omanyi okukuba enjawulo kuba amafuta g'empewo ate nali sikuba kasitoma ng'okuba kitongole kye kati ekitongole nekimu ebigenda bubi kati awo nenvaawo ate nenzira era nagawegali awo mitala mariya bwebityo mpolampola nsonyiwa okuyingira mulimu ogw'okutunda amafuta akiri bafuna sente meka abaana besente zo teziba nnyingi nnyo wakati wa sente kati kisinziira kati ne kampani manyi nga omanyi ebintu ebitongole byawukana n'engalo tezenkana kati n'ebitongole mulimu ebyamaanyi osanga nti abakola mu kino kyamaanyi kati ojasanga balimu 25 3 era sente zaaliwaawo mpolampola omwezi wakukolera bbanga kyo ndoza mwaka nga gumu mpolampola mafuta Biswanka ono yani Biswanka lyerinnya lyange anko eddala baba eddira ndiga batuma bannalubaale bakiyingi bwe bati ng'ogyeko Biswanka erinnya eddala ddala nze Derek olwo yangamba oli musiraamu yanimba yakulimba era nange mmanyi okweyita omusiraamu nambala empeke ya nabbi owamu so webito so nze Biswanka bakusala yinza okugamba ne banziika eyo mubende omukasanda biki oli mwana wa mubende kati nga mukunzalira banzalira eno mundeeba mu buto akalwaire obwo bakayitanga oba jjoyi biki so we banzalira naye nga omanyi embeera we yakwata mutuzu nga tuddawa tubadde wangi tugenze mukadde abadde kasenge biki kasenge wano tuzunze nabbinga obudde wawa kati luvannyuma nnyo bigalina ddala atugamba mudde ewa kitamu mwali tombeera na kitamu kati tugende wa muzeeyi yali eyo tubeera ne muzeeyi awe kasanda awe kikanda mayirikiti awo yetuwadde nagende twagendayo naze mukyakuna nakakimala so nentandika ekyokutaano nenkikuba sekendwe middeyo muganda wange otolo nanona nangamba kati ate eyo togwaniddeeyo muli bameka abamaama tuli maama mutata wange tuli babiri
kati ate wali oyogedde nga mmanyi obogera tuga 12 naye kati wali omuganda wange omulala taata aba Justin be baawukanamu kati yena ngamba ate gwe mwana eyo togwanidde nankimayo nandeeta wano ewama biki sekimpi embeera awo naye mpola awo omwana ogenda mulimu gwaffe gw'amafuta ambeera wuwaawo biki nawe nasooka ku booda nansula ewuwaawo mala kabanga kale kaboda kati wekaggwa awo neŋŋamba ate kati kaboda akantame kanzire mafuta nzirako mafuta awo endoko gye yakujje neŋŋamba kati kangende mulaga mu famire muno mulimu ayimba yali ayimbyeko bayimba balongo mwinayo abalongo bayimba kukugira abalongo nakujja kumpewo Biswanka nega kale gonna fawuliriza the program Evening Cruise MC wale ndiwa ne Biswanka he's funny, he's a funny guy olona ngambi wale kuchokutuusa amaloboozi omanyi otuusa amaloboozi ekyo ne tujja kituukako otandika ddi okuyimba wano mugo musanvu ndowooza nga gunaatera okugwakaawo okay omwaka oguwedde 2023 watandikira ani olwakuzuulamu talent nze kennyini batugamba ali nsini yasooka okutwala mu studio nanti kati yampita nga omanyi tiktoka jasinga kubeerawo naye kati oluvannyuma nnyo nga tozoleya Biswanka terikuzoleya naawe oli kibanda tomuzoleya ajja kuddamu akukoone tekisoboka so kati nga omanyi nga mbeera ewuwe nga naye waliwo studio wabeerake wali nsini ewakaawo ng'ovudde ku mafuta oba yakusinkana ku mafuta kati andaba ku tiktok nkola ku challenge bwe ankoona akangamba dogo wange kukiira obeera wampe enamba yo nansalako ku mafuta yali alina show e Masaka ate nga wendi wali ku Masaka road nangamba nti dogo njagala nkusaleko nansalako awo nagenda kati nga bavaayo ku show nangamba ne lwaki tosalako esite ekyalo nga tekikusaana kuba kati abo buwama weesudde ku kibuga tebakusaane salako esite oli wakabyo soba wakabi obayo okuloba talenti yo kyosobola okuyimba kati awo nga nebyokuyimba sibiri nako olwo nze nsuubira comedy that's why nakolanga ku tiktok era bamanyi Biswanka ku tiktok basooka mumanyanga comedian akyusa amaloboozi g'abantu eki Yachiyo bamtepsi Maria chipote bugayo msajja na fige twalika ku buki ku buko kabakawo kwasama ostegera Biswanka terera obadde okulechi Maria ziwa abawatu obadde okegenya Maria chi so kati abamu bamanyi tira kaleza akagira Maria chi so era we nasoko labya nti ate bala gosobola okugegenya mwa bani naba Junior omusobola Vindi Junior simyo engana banji muyimbi wizo bayimbi banji waliwo no bayirota na mukobe na yezanga gwagaje mara yachi wizo ejo nyaka nalaba akawizo naye akawizo uwo nayenga uwo yaga nayenga chomanya tugezako kuba kati omanyi byogeza osobola butakola ngenda mwabi jakonye bayira 20 years jakonye nabiri mu mukaga January jakonye oyine myaka abiri nene jusa mukale singa banzala wa mu radio bamzala nabiri mu tano sibo katona kudiro mkumulamo atubadde ku nsonga y'amaloboozi eyo message zisize kujja nnyo ku nsonga y'amaloboozi eyo ono Mariachi obadde omugoberera ebbanga lyonna Mariachi kati no Mariachi okutandika omugoberera nalinga eri ekikando eyo waffe mayirikiti nga muwulira naye nga simulaba kati okumulaba mu video nali nzize wate wa mukulu wange omulala bamuyita po masakwa pa muganda so kati naye awe muganda wa kati nga ina library bana abasase budi flash biki ku memory card kati nga nange buki ninkola kawo kati nze ng'obuzibu sikyabeera na serious kubanga wabeerawo ekizindalo olina okuteeka mu music okuba obuyimba so that omuntu ali mu kkubo ayitawo awulire music abekire naye kati nze nga nteekamu comedy
awo ne wavaawo olunabe kati nga nteekamu mariachi nga osinga okuwuliriza era bye byatwawula ebyo mukulu tabeera siriasi apulinga comedy kali nga bumanyi n'embeera ey'okutetenkanya mwagala okukekkereza amasannyalaze yaka kati nze ng'ekiro we bagenda yukaye yali tasulawo ng'ekiro we bagenda ne mukyala we kuba mwe nali nsula mwako kalayibrary so kati nze nga neggaliramu Biswanka ng'oyise bingi kati ku myaka gy'emito nga neggaliramu ekyenyinza okugamba background yaffe eryamunye so kati nga neggaliramu nenteekako ki nenzizaako laptop nenteekako komi masanyalaze agenda okukeera ku makyanga omukulu yaleseko uniti 5 asanga keremu 0.5 ate mukulu kiwani kyomukulu tunakwata danono ebyo nebitwawula nakugoba so kati ebyo nebigenderaawo Maria kyona akimanyi nti wali omugegenya Maria kisa ayinza oba takimanyi mu bantu bosinga okugegenya yasinga Maria kigwe kale kubanga yansinga okunyumira kiki osinga okugala ku Maria Maria kyali fani byasama binyuma nkuwadde muyiyo microphone gwakirina akyo yagatekadimuyimbi kozimba yimbiremu byonna obikola obulungi gumu Maria kitumuleke oba osobola okuweereza bamuwadde platform toyagala kagabana naye kubanga titampanga ku platform lwaki njimo ayinza okuba takimanyi kale anyway tumuleke naye nga just ku video gyebuli abasobola omunonyako ku TikTok gyebuli kati alien skin akuyita ojje ewuwe ewaka ogenze wa alien skin kati awo nembeerawo netandika okubeerawo nenfata nga producer nenkakola akayimba actually naye sina nakata naye nsobola okupakuka amaddu nkoza akayimba ndalinako nakavasi kamu akasooka nenkawanikayo ku TikTok nakola ka video nenkawanikayo loving you is my full time job when I come to you don't reject nze bwe nkugamba nti nkwagala I mean it don't hesitate nsaba mpeka chance I take you home I'm sure you know go regret bobo nesize n'emikwano mpite mikolo tukole ngakakomaawo nero abakakola mu challenge TikTok ebubayo bakakolamu ba TikTokers bonna abakabi era buno kali mutwalo bagumeka imagine just ka video nga naona settinga sound ya studio no recording ka video bakakola mu challenge so kagoinga viral awana coming in nagamba kayimba ngakabikagowize viral teyakina ko buzibu kire cyo kupostinga kayimba bangamba okufangu nitomalaga postinga yali tabimanyiko nze nka postinga kitegeera kati bamugamba nti omukuloloza teyakubye hiti ku TikTok otegeera kati ajja interveninga anyambako ekyakigwa teyakirinako buzibu nga biggwa nga teyakifunamu buzibu waliwo abagamba nti omukulu tekyamusanyusa buli omu aba nendowooza ofuuka ow'amaanyi awo kati nange nombuwulira ne boogera mbu kati yalaba otandise oyimba bwebityo boogera abantu bo boogera so naye nga kyonna kyekiri yali bwekityo nampa ku support awo buli kintu era ntera abakomentinga abakoze challenge nateekako fire segera ngalaga support kamala bwe zibeera ntuuyo nkamula awo onyonyogera paka mu byenda love bullet eno mu chemba eno love ya ddala si yakatemba mama erarararara to love me baby and I want you to love me better and I want you to nyamo me and I want you to dance with me like no tomorrow. Wale wale, oh no no, yeah wale wale, oh yeah wale wale. Yeah man, Mandu socha basa, 89.2. Yeah man. Okay, gonna go to the program Evening Cruise MC wale wale. Ndiwa none Biswanka agambati Suna Hamza selected DJ Steve up to me the sebo. Agambye wewe kwangu otuwuliriza every single Monday to Friday. Agambati mgwana wange Kauma site dao kudungu resort ngambye kole uliza Chabasa agambati Jose agambati DJ Alex Pro ewachi seka na ugambye koli sebo yo mwimbi kigogamba nti wale
omuyimbi ono mwegomba oba mwenyumirizaamu radio but yasikamu ate tewafuna mukisa kumusisinkanako it's unfortunate naye ate nabeera nga nnyo nga mwagala nnyo lwaki obuyimba bwe kubanga era obuwulira bubwomuka naye owulira obwange oyimba bulungi baano oyimba bulungi radio n'abalala bangi ali enisikini gemanyi kyeweewonya tokyogera lwakubangi just olina kyoyagala okwejjako naye nga tokiyansebo you moved on omanya wakabi maludde ku byakinali faniwe walifanikwawe yatukira okunonyera yali andabase kubanga kati ne video ezimu kwe yakomentingako waliwo omwana yaŋŋamba kalumu kange agokumafuta kenali mukolera mu kavidiyo nga nzina yaŋŋamba abazina nga nzina amazina gamaliyaki kati naŋŋamba laba kalumu abamafuta tebakusasula kati nze namuddamu nga mugamba sebo tulanga enfunayo tatuna musowani y'ababoosiwo okitegeera so kati n'akalaba omukulu kuba namuddamu tuna musowani yaboosiwo biki abamafuta commentinga nga bwe bityo natuka okunya sebo mulina obutakanya nalenskin oba waliwo obutakkanya waliwo kiki kyava kuki obeera ddala kukuta oluyimba okuta oluyimba luno lwali lutalo yali taagala akutte yakuwa ensonga lwaki ng'abuzaabuza tugenda kutalama bulindako segera mu mbeera kalirugala emaani etuluta lindako yali tayagala otera oyimba mukusookera ddala wekyalisebo naye nga takikulagira direct naye ngaera ng'omuntu ategeera omanya nti tayagala olute olowooza ki gwe bw'otuulaawo no let's be realistic gwe bw'otuulaawo n'otunulamu engeri gye bali bitambulamu olowooza kyali ati kati olaba nawe omanye kati tugeze omuntu obadde akuleebeeta oba kyemba ŋŋamba ng'abadde akubeerako naye kati olaba ate agenda ate abanga alinga okuvaako okitegeera otoba ate kati oba yatyamu mbuuza kuba gwe yali abeera naye endowooza nange bwe ŋŋamba bugambi yatyamu olwa talent gye wali olina tokitwala ssebo bwoto no asking mbuuza kuba gwe yali abeera na lenskin kuba toyinza tugamba nti yali tayagala kuta luyimba anti okuzira bwe yagambanga kubanga twagala anko tuta oluyimba agamba lindako biki otegeera alibamanyo nendutako nga nze nemwawukanaawo sikuviira ddala awo naye nga omanyi era connection etuuka nefa yafa nawe ebibadde nga si bwe biri kati nga buli kasonga akatono kojja okukola esaawa yonna kakola obanga kagobya wali kusiraatwa nga kyonna kyokola nti omuntu omunyiiza naye nga just akyabeerawo tewali akuterese nti wonna wokolera ensobi yonna ekitegeeza ng'oyogera bwotyo era ekifaananyi kyonsiigidde ali ensikini yanyiiga olw'ensonga nti wayimba ate n'oyimba bulungi tugezaako okubanga tuwayawayamu small time bali ku x babuuzaako muli bangi nnyo bannange obubaka wano mbulaba bujjira kumu naye ndowooza ngenda samplingako just ono ye Kaliisa Kabaka ngambye wali kwendi kuwuliriza found nam naye angambye kwali bright culture naye kwali verse 1 back joint kwali ono yani ono ampereza ebifaananyi by'omugenzi Moses radio bingi nnyo akabadde kyali wange big sky soldier sebo okubuuzaako nnyo mu ngeri enjawulo bali kubanga owuliza program evening cruise dabira abakyali bange bawulira baawo bonna ebwayise ne wali ekasenge bagambe mbagalanya agamba te Kenya Majidu ekyamulibwa Zig M Uganda Prince Edwards Ekoni Siraj Katongole Fauzi Ntambi ono Ekirumira Ronald Kasasa Madi ono yani ono ye Alpha Burabe Muyunga designer Charles Muluya ne Musa Yaz bonna bali ku Excel bawuliriza program Evening Cruise bawuliriza Muganda ffe Biswanka kale Biswanka alensini akutumidde nange mutumidde wasembadde okubira kwa alensini bangaki myezi esatu nga mwalinga mwe muti kati tuli mu myezi
atera yayo bawo yali kulive nga bamutwala aba NUP live za TikTok aba NUP bamutwala kati ndowooza ngenda nkuba nanje simanya kandi kulive okuba dogo nja kukubenga to ekitegeeza yakunyiigira ebyaddala kati gawo manyi bo benyini baŋŋamba kobudde wano tojja kuzaako kayimba kalala kakabi kuba nalinawo ntunulemu ngaekubye ennyo kati nebaaa tojja kuba kalala era neneeraliikirira nnyo thats why nakola nnyo kuba akayimba akalala era nagenda rest of my life ako kamaayose era katekunako nenkazaka kyo nakyo nenkijjawo kati tadda namukukubira kubuuza owa ebitambula bitya obuyimba nga mbuwulire eno awulire era bankozesako ne challenge nga tamanyi TikTok abaye waliwo omuwala yamukwata ne bagikola ekya challenge ya rest osimanyi oba yakikola simanyi ekitegeeza industry eno erimu obutaagaliza bw'oyogera bwoti kyoba omanya buli abeera awaniseyo aba tayagala mulala alingiza aba alaba omujjaka akali ekiri kasita ogezaako lingiza bwoti banyiiga n'omuntu akulese n'anyiiga bikyuka uganda okuta oluyimba osanga yalina kyakwagaliza nga gwala bupapiye alo ngamba totaogamba yasigala musipeya okuyimba temuli kawaani bwatyo okuyimba temuli kawaani nange ngenda kumulanzi bwe yagamba okuyimba temuli kawaani sigala musipeya ekatwe lidako ali skini yakugamba okuyimba temulimu bwatyo mugambe bwatyo bweyanga kati sewo bwatyo basikuwaayira kati gwe tomuyinaako buzibu naye kuba kati nga akayimba kakubyako namalawo neŋŋamba kati boyi ngenda beera mu studio mala enaku bbiri nga neesibye mu studio yaŋŋamba okuyimba temuli kawaani naffe tuva mu spare tudda tuva mu kuyimba tudde mu spare yaŋŋamba nasibyangu so bwekiti walezemu omusinkana nina katandikira naba social media na ogamba nti bakubye oba mwali wa papa awo bakunze yakuba naawe gwokuba lyenskin atekuba mulabamu anko naawe teyaliimu yasinakuba abaddogobe Biswanka olwana alabisana tuli babiri Biswanka bajja kukuba Biswanka wacho olwana ekizwanisa yagala nfenga radio fira bounce ya mumpo kali yagala bounce ya wanzita byonna byogera bigenda mu bikodo jja kufa abantu bajjayo obutambi kyokka nenga kyomanya omuyimbi simanyi oba abantu baba mulaba batya naddala abaniganiga bababeerawo wabweru mu bivulu bano basisasudde abo kati nga omanyi babeerayo eyo alina lwabba tebyali ku kamera nakasho kwe twali kaali kambirigo navayo nzimbe nga sikyassa abatukubye yagala nyimbe sebo nyimbe paka ku mpaka omukikajjo wanene kwata kawande eyo noyingirawo kimanyiyo kati kakiraabo awo bampita nga omanyi buli omu alya ku munne kati ndowooza bano abategeka yampita kati yatukanyiza akasente kayandoza yasaba nyingi ew'omugagga kati ntuuka wali eri nkubamu obuyimba obwa bubiri nga nze ngamba kati tumalayo kati okutuuka ku show nga tugenda before twagenda n'emmotoka yaffe jamu nga mungi oluguudo baali balukoze biki kati ne batukwira banaye obudde bugenze fatawo ka boda otusaleko tukusange ku mafuta agamu tukutwale mu mmotoka eyaffe kati tugende yaffe ejjuka yasigadde eri tumaze oyimba obuzibu bwakukola kikusimbula vaawo tewali ntambula etutwala ndawo mukikajjo kati mbeerawaawo okumala kabanga omukigajjaawo mbu yenna nnyini bbaala hey you don't know my money how can I give you that money you sing like gwe nga tobimanyi ningamba ye sente zino zeziri I can shoot you bwana ngamba I can shoot you kati awo nenteekako akakumi nondabira Allahumma swalli nadduka ekikumi nenagwa kati abaniga n'abagamba amufuna amajja kwega ne banteeka kujuka nazze n'abantu aba nze n'omulala abaniga banja bayala bantu ne ababeerawo awo segera ne bansabako bankuba ziri embi kyobamewo nettama libadde likyazimbira era kati ensonga ya mafia business teri kuwolomawoloma olina kyokozesa ekitamiiza Biswanka tusigaze dakiika bbiri ngenda kubuuza ebibuuzo bya muddiriŋŋanwa kikyo oyagala bakujjukireko mu Uganda mukuyiira
Nzinjukirako era nnyimba nti nayimba wayimba kuki nayimba obuyimba obunyuma omukwano kale akayimba ke kano basebo ne bannyabo akabadde kaludde ku countdown yaffe madde ya Steve akatuweemu awo then Biswanka naawe ojja kuba oyisaamu mpolampola awo atusiibule awuliza bakyabasa olunaku olwaleero even close era